naye mmwe ngenda n'embeerawo nendabira ddala nga bannayuganda tetukyalina kyetubanja Kyagulanyi nga byonna bye tulowoozaako omuntu byasobola okukola abikoze. Naye ekisinga okuneewuunyisa wakati nga tugamba nti tetukyalina kyetumubanja n'avaayo n'akola ekipya kye twali tetulowoozangako kati nga kino kye yaleese ekyokuveetinga ba MPs. Eyo ssuula mpya teri yali akirowoozezaako mu bye tugamba nti tumubanja tekibeerangamu tetukirowoozanga nako nti dibeeti abagenda okufuna kaadi y'ekibiina nti bamale bayite mu dibeeti. Ebyo tubiraba mu Amerika kuba President Donald Trump Museveni baagala okikoppako ndoza oba yali 2016 omwali bano ba Morini Kyali asimanyi bano babwanika n'abalala ne bakolako debate omulundi ogwo tebabiddamu. Naye omusajja kyenzudde Kyagulanyi yeebanja yekka ku lw'Abannayuganda. Ye yeebanja nti kino kiteekeddwa kikolera Abannayuganda gaffe tetumanyi na kumanya. Ye musajja abeereyo ku lw'okutwagala ennyo nga Bannayuganda n'okutulumirirwa n'okutulowoozaako ennyo abeereyo n'atuyiyiza ne bettalowoozanga nako nti bikolebwa n'akireeta n'akikuba ku mmeeza ffenna ensi n'ekwata ku mumwa. Essaayo no buli munnabeefuzi ali bw'ati bakutte ku mutwe. Okulonda kwe Kawempe kwafuuse kwa NUP yokka buli kibiina we kiri kikutte ku mutwe kitunulira bigenda mu maaso ku kadi ye Kawempe NUP ani agenda ogitwala. Bannange omusajja kati kyatubanja ekinene tetukyamubanja wabula ye kyatubanja ekinene kumutuuza mu kifo w'alina okukolera ebisinga ku bino bye tulaba akola ng'abikolera ebbaliwo ekifo ekyo atanakituukamu. Oba kitegedde protest vote je tugendamu tikuno okulonda kwe tugendamu kwa kufa na kuona mpaka nga tujjewe ebbanja eddene Kyagulanyi ly'abanja Bannayuganda ery'okumuteeka mu kifo w'alina okukolera ebyo byonna ebituka by'amaziga ebiganya okukolebwa. Bwe ono omusajja mulalamu aga Katonda. Baganda bange mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mbategeeza nti mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwenna abatwala obudde ne mutwala omulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'obutawera okuba nga mubeerako buli kadde ne muba nga mutuwuliriza mbaanirizaako nnyo era mbaagala nnyo. Kiva nkozeseza lino eddoboozi ly'awamu nsobola okuba nga mbeebaza. Baganda baffe abali e Qatar, Dubai, Oman, UK, abali mu US, abali e Canada, abali South Africa, abali e Kenya ku mulirwano mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano. Nkimanyi temuvaako mubeerako nnyo nga mutuninze UG Updates TV. Nagamba nti gwe agala otwegattako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otweyungako. Nkubiriza nti nno gwe oba omaze okusubscribinga kira wansi waliwo akadde kakooneko kajja kuyambako okuleetera alerting message okubanga kakulaga oba waliwo obubaka bonna obuzzeewo bwe tutaddeko ojja kuba nga olatingibwa ng'okitegera bulungi nnyo nti waliwo information ezze gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Habula nammwe mwenna abeetaaga okuba nga mulanga naffe nga mwagala okulaba adverts nga mwagala okukola advertisements naffe, ennamba y'essimu eya WhatsApp yeeyo gye muba muyitako mujja kuba musobola okutufuna bulungi nnyo osobole okuba nga naawe bizinensi yo emanyikibwa osobole okuba nga ogikuba abantu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ennamba eya WhatsApp gy'oba oyitako ocommunicating naffe tujja kuba nga tukuyambira ddala bulungi nnyo. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo mweraba.